ku kooti ngenda ngamaliriza nenzija ewa Katolu Bwamba. Kakati nabadde maze ofuna information nga bamaze okungamba Kaye waliwo ayagala okukolako kati information yatambudde gavumenti eno etulina emikwano era baganda bange bagikulembera n'ebirala tekaggwamu nnyo. Era ne bangambako nti weetegule. Kituufu ne neetegula era siriiyo Uganda. Ekiro ekyo wabaddewo abaabadde banoonya wisdom mu bubi nnyo. Oba lwakubanga nabuuzizza omwana w'omukulu ebibuuzo oba namubuuziza bitya naye n'abamu abo abasecurity bangambye wisdom kino ne kino oliridda wakola booti ne booti. Mukama akyambiseeko akasubi nga bwe mbagambye nti yes osobola okutya omuntu oyo atta omubiri oba nange mmutya naye ntya nnyo oyo atta omubiri n'omwoyo. Ngenda kubanga omwezi ogujja nsimba ku kintu ekiyitibwa don't run away from being a Ugandan. Munnayuganda bano abasajja tutabagambe ko bagenda tunyera ku mimwa si bakitalo. Actually si bakitalo. All they have is a gun. Naye kati nze nkuba mu pulaani tisinga bannayuganda bonna bakeera ne bagamba no what will happen. Anyway kamalirize nga mbagamba mwenna bannayuganda abali mu diaspora abaana bangi ba foot soldiers bali eyo ba Fifi ba Bobby ba Sharon muwala akulembera abawala ba foot soldier muwala wa Nyanzi gwe bayita Liizi wetemanyina kumanya nti Nyanza alina muwala we bamuyita Liizi muwala we Chairman Nyanza alina muwala we bamuyita Liizi yakaveeruzira oyo ate wa Tabbu